siyekwate asirikire buli kintu ekimunyizizza ng'akirina muli mu mutima kimunyizizza akwate batoobe oba baganda be ba Douglas Lwanga ba DJ Roja ba Masepulo bonna bakola nabo bamuso wantu wamu bamukakkanya yayogedde ayina ebyama bya Bobi Wine si byakyagulanyi wasegedde ate byakyagulanyi atono yafuka kyagulanyi Bobi Wine si yoli wasegedde Bobi Wine twagala cyane Bobi Wine we fe twagala byama bya Bobi Wine government na concentrating ku kwerabirira kubanga ayina n'abaana abato alabika bulungi ayina bwe yalese nalozo bakati sagera tugamba nti twamenya komu kaije bya bulijjo muliriza ate gwe twamenya yali mulwadde neera byado natono mugeza ayinza banga yayambala kubanga yina bisobola ye yali nekiraka salooza nti adiringa na Bobi Wine oli omukadde we banywanga bonna omwenge yavaawo dda kali kyekimusumbuwa ekyo era yamanyi nti Bobi Wine akyakulembera Firebase eri ekamwokya ye byalowooza kumba tono ali kavule katona atali yasekuka ali kavule botimanyi olwo abana ate wala abana baita akafananyi kakatisinga aliwo mu 1900 akafananya mu 1900 basawo ne banyabo mwasuze mutya mwasiri mutya gonna sinzide okubeera nga osinzire egyo tulaba tugamba nti nno eno yesho gye bayita ekyoto bamaziga ngo gatwala wapa amaziga kwata wano kwata wano ani alina naye kuleja kusaba kwaleja kusoma naga pepa yabajja wano nzije kwatire amaziga gali nzali nokwata basawo ne banyabo eno program ekyoto gyonna gyo sinzide okugiraba oba tulabidde ku Devicom Promotions oba tulabidde ku Kachumbali TV tugamba bugambi nti nno eno yensibuko y'okumanya ate yeyingidde ne ku promotions nayo wali musajja waffe tutambudde nayo brand niba nagato yo yani ine dato olwafudde wo yani yo yate yaba uli wangu oli kona yatuchikiriza ku kyalo kyaffe katandika abiri kujjukira gende maso anko abali Kachumbali TV banizaako ensuso gudu gyonna wogirabidde beerako egenda beera ng'ate olwaleero tuli proudly sponsored by Century Property Consultants oba Century Property Real Estates eno set gye tuliko yawa tuli ku office z'embalwa kigambibwa kitya kigambibwa nti nno bw'obeera onoonya ettaka oyagala gula ttaka oyagala kwebuuza ku banoonyeeko ennamba zaabwe ez'essimu nsobola zikusomera wano mu speed funawo wandiika wangenda zidda mu maaso eyo naye kati kanzisewo mu speed 0753 9338 owandiise eyo bwebeera ekulemye 0772 64 975 eyo naye bwebeera ekulemye 0751 13 06 Century Property Real Estate we tusinzidde ate be batutaddemu olera akasente naye nga tulina bannaffe abalala bateekamu sente nga muganda wange Crown Japan ekatwe nabo bateekamu sente naye yazze mu office omusajja yaluze mu office kwali ku board Nesula Motors tuwambagatana tumalize kimu uli yatuvugamu Crown Japan musajja waffe atunda buli kimu kyomanyi ekikozesebwa mu business omuli kukazi omuli fridge buli kyomanyi kyonna agenda aji mukwate mugere tuli mukoto cheko genda Crown Japan ekate ogenda beera ng'obifuna ate yagala emmotoka agende Wasula Motors musajja waffe oyo obulungi nnyo oyagala motoka ki ya campaign oya munalime abofisi oyagala motoka ensajja gye bagamba honorable waffe wuyo genda Wasula Motors oli muvubuka weyakeche kinga mufunye ku sente genda ku motoka ku kibanja mpola musajja waffe Wasula Motors so nawe wonna ayina byagala okubuza ku motoka wachemanga wakalendo genda bero basanga awo tuyina enkoko erimu amagi tuyina iPEC studio yaze mu office kana bakujja ne tukya musika eriyo ajja kujja agala ekifaananyi ofaanana iPEC yo twagenda okkono nga tugeze kuba ebifaananyi nsumulule kakati banyabo
Brian sumulula ne Brian no sumulula naffe tubanje lwaki Brian oziba abantu emimwa kwatako olwaleero mwenye tugenda otandikirako bigenda mu maaso mu birava emitimbagano giyuuga muganda waffe Katsi MC Katsi alina ebyama era yagambye nti namunoonyeko mu nnambiro oba si kyekyo kisobola okosa Bobi Wine international nze nina ekyama kyammanyi kyagenda okwogera tugenda tandika ne Uncle Brian ye kuki yabuliddewo Uncle Brian MC Katsi alina ebyama Bobi Wine bimwokya abyase oba olw'ensonga music kati samutandise ebbanga ddene emabega batandika wamu kubanga wegendereze tuli olusingo kambuzeyo ekibuuzo kati alina emyaka emeka mukulu abuukawo twagala kumanya byama kirifu gye biri oba tebikwanze bwe nzija ne ngamba nyina ebyama gye biri neze n'ekyama kimu kyemmanyi kati alina emyaka emeka abuukawo mukulu wa Bobi Wine wekyomanya kati yabuzaana sayisize mukono ebyama byayina bitandikira ddala ng'akya Bobi Wine ng'akyali muto kubaludde mu ndongo ati tewali munnamawulire yenna kaobenga muwamawulire yagagatandika nga talina byama bya muyimbi otegeera yayogedde ayina ebyama bya Bobi Wine si byakyagulanyi otegedde kati ate ono yafuuka kyagulanyi Bobi Wine si yooli twagala byama bya Bobi Wine ne gavumenti mu ndongo Bobi Wine bamugano yimba atule ku kyagulanyi era n'ogeza ntimba ekipande wali nga kiriko Bobi Wine wali olabeko ekipande ekikyekyo eby'obufuzi nga kiriko Bobi Wine kiriko kyagulanyi kitegeeza oyo gwayagala twamulekadde emabega ne bwabyogera tetulina bwe tumwagaza neno bayiza wali ayogedde nga bwe tuba tuzze mu mazima kati weebuuza kati yayagala ki ayina ensonga taakufana byama bya emyaka 10 tosobola kubanga olina kyosirikidde omuntu yena ateekeddwa okufana ye taakufana byama n'oli byama byoli naye Bobi Wine yakola embaga yali 2011 mukijjukira Faza n'agamba mu kyaki buli alina ekyama waliwo alina ekibuuzo ekiganda abantu okwegatta nkakasa bulungi gasidde kano kati si yaliwo teyavaayo yadde okuwanika omukono kati kasi katawanika mukono kwolwo n'abeera ekyama ekyo balinikuleddamu zino ky'omukulembeze ebiseera ekyo obedda kyenjagala nze ndowooza yange obedda kyenjagala oba wasalawo n'osirika noonya Bobi Wine ng'omuntu onoonye n'ekyagulanyi bw'oba oyagala kwogera na kyagulanyi noonya kyagulanyi bw'oba oyagala kwogera na Bobi Wine noonya Bobi Wine oyogere naye otegeera oleme kudda ku social media kubanga bw'odda ku social media kati bajja kukuvuma bagenda olina olwali bagenda kukola ki balina bingi ekitegeeza gwe oli mabega tebannatandika okusinziira we bavuma kubire newo toddamu kubira kati waba ayagala okumanya nti bavuma akubireko General Race lwaki akubira General Race nga gravity mukwano gwali kaliwala lwaki anowooza anaawuza omuntu anaamusobola atasobola kumuddamu nga waliwo asobola okukwata essimu namugamba abuze ku gravity anoonye Bobi Wine ng'omuntu kubanga Bobi Wine era bw'omunoonya omufuna mbuyo mukulu wange luli yali naye akatabo kaliwo kalika era simanyi oba yali akasoma bayiza akatabo ngenda kali kokale tukatusomere ngaana abantu wati tusomengayo layini omukulu yatuwa akatabo tulina okukasoma ati tekaali kakika yampa anti yakuwa otuyigirize ekyo yogedde ate bwakuwa amagezi naye ewasene kuwavuddeyo wangi otagala butagasa kale watuufu wonywerera nayogedde nze nja kwogera ekya ekisinga okunyumira byonna kubuuza bwe bawa akatabo tasobola nakusoma kisani abana kali mu Lungereza abana kali mu Lungereza ebabadde bikoomu nze nkonyawo ate nenkoko oli ekisambi nebuuka nekaba ka Luganda tuli kusaidia soka oyanjulira abantu oba oyanjule bulungi nnyo bakutegeere mu style yange eryo nzikiriza nkukiriza show no time to waste me nothing boy bad my laga pipe laga to the chi
laga to the peak abo musanta youth na omukozi wa Kenzo office yagule wish tukumiddeko ali mawale bagulye motoka bagulye motoka wange ali mawale nkulamusizaako nnyo ali mawale yagigula ali mawale yagula bakenzo begatta bosi wange ali mawale South Africa nkulamusizaako zineza abakazi bigambo by'abantu aboyina babijje ako nyizo kola ekintu ne sitagamba ajine parking kateri wali parking za ku street anti je mwagala ka avuga bakazi bokekiro atotandika nawe bintu byo byakira parking aina basaba ne banyabo tubanirizaako wano ku program ya Fekyoto twebaza nnyo ba sponsor baffe aba Century bannange mwebalire ddala webaza omuye kaye yatukida abantu banakutukiriza kale nebaza nnyo sponsor baffe wa Century kanso webale nnyo tukwasa webaza nnyo n'omukulu Jembe yaleese omula naye tusabe nnyo guno omwezi gwa Ramadan tukumaleko nga tukyali naye kubanga nze kyemmanyi muto wange mu kwagaliza kwayina tugenda sigala tuti Justin ate munkomeko butaleeta abantu bangi ate era bagambye kole naye ku ngeri gy'enjagala ekyoto kisaasaane oyagaliza muto wange ayagaliza ekyoto kya Mande sooka abantu bagambe tuli nani atujja wiiki ejja tulina mulangala yes honorable honorable we Kalungwe tujja kulanga abantu bagane okujja okumula tujja abantu tulina baleetera buleetezi ne batatudimandinga okay laga piper sebo oludde mu media era nali mu kyalo nga nkuwulira mama laga piper omusayi wa Eddie Kenzo ngo kyakola ne Jacobo bamunywanyi ekiyambo za kine kyalaga piper kuyisoma byogerako nange kina ebyamanawo birine totamudu girekenga bweri yogera ku Jacobo okosebwa mbadde ndi mu vibe bali nani Jacobo akunyiza munywanyi woyo Deviko gera mas nze munywanyi wange basaba ne banyabo nyongera okubajjukiza mbutuli wano ku Kyoto ndi musanyufu nno okubeerako wano bannange amakulu amini kakati ku mulamwa gwaffe manyi kojja wange MC Katse Katambo anza abolugave banyonsa kojja wange muwe ekitiibwa era buli wensanga obolugave ngira bwenti nenfukamira bazadde bange abo mbaagala nnyo naye kojja wange MC Katse weyaze ekyalimazeeka enviiri ku mutwe egamba mbu ayine ebyama byasirikidde ebbanga ddene ebbanga eddene meaning kale obusungu alayika abufunye kati oba ayinza okuba abadde ajja abufuna naye nga tasobola ku express naye MC Katse ekigambo kye mugamba Bobi Wine we tumubalira wonna yavaawo Bobi Wine Bobi Wine era gwogenda okusanga eyo ne Bulaaya buli omu gwayogerako bye bamanyi oli kati obukulembeze bwalimu bw'amaanyi mbona muto wange ono agambye mbu basobola okusinkana ne boogera taata n'omutuukako boogere kuki abadde amutyoboola amuwulize oweekwata bulungi n'abamusemberedde mutuukako osobola okumutuukako naye amugamba eki era agenda muwa amatwa wano Jemba yatwala oli yamutwala Jemba yatwala kukyatuuka ku Saimo nga teyogera statement eyo ne bamumma omukono kati sibayinza omukwa omukono muganda wange president Saimo yayagala kumuzanyirako MC Katse ekigambo kye mugamba music yavaawo omusajja takyayimba yadda mu byabufuzi n'olw'ensonga MC Katse yeekwatekwate asirikire buli kintu ekimunyizizza ng'akirina muli mu mutima kimunyizizza akwate batoobe oba baganda be ba Douglas Lwanga ba DJ Roja ba Masepuro bonna bakola nabo bamuso wantu wamu bamukakanya zino ensonga zasukka ne Bobi Wine zinyi zamuvaako ali kulowoleza gwanga ali kulowoleza kati sawa zino Bobi Wine ali kulaba atya bwagenda okufuga eggwanga lino atya bwagenda okulwanyisa mwami Museveni atya bwagenda okwongerezaako kuono kyayogedde Bobi Wine ekintu naye kyamusuka olaba bino byokera ku macha n'olaba omuyimbi ng'akedde ku macha n'ayogera ekigambo Bobi Wine siye muntu kati asobola okuzuuka n'atandika n'ayogera bwogezi asooka ekintu kyonna asooka kirowoozaako okukyogera oba okukifuluma oba ekiwandiika era gy'olabe nga waaba ayogera ekintu kyabeera organized nnyo tajja kujja ayogera Bobi Wine oli gwe mwali mulowooza ayambala bino ebipale byaffe abeera mu suuti
era tagenda ku addressinga gwanga lino nga tali mu suuti ensonga ekyo ekintu ekyo yakivaako dda muganda wange kojja wange musikati nkuwa ekitiibwa weesonyiwe mwami Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatusukka mu bufunzo yagala afe n'ebyama bya abeere n'ekyama kimubeere ku mutima oba si kye kyafuna abantu be bamubudeebude benkugambye bakola nabo n'emikwano gye gyonna bamubudeebude ekyo kye kimubeere wano ku mutima naye ne waayogera ki gwemanyi okukwata akajiiko ka ssukaali ng'okayiwa mu nnyanja ebyama bya katsi ne wabikwata n'abyogera tewali agenda nabbitwala mbu babiri serious abantu baagala kimu abantu nga bali mu nkyukakyuka tobanyumiza ebyo Bobi ne wakola ensobi bo bagamba oyo ye mutuufu oyiwe enkoko okiwulira muganda wange bya byonna obiyiwa n'enkoko teri agenda muwa matu era byo byempulira mbu sima tugenda kyajinga esimu zaffe tulinze kati saatu biki byagenda okwogera ebica omanyi abantu aboogedde bazze bonna baagala ne wanaagamba Bobi Wine ye mu mwaka bwe guti yali bwati n'akola ekintu bwe kitiwa tetwalinawo tetwabimanya ate ne katisi waba amanyi mbu Bobi Wine yakola ensobi naye tumukwata ensobi omuntu yenna waakola ensobi vaayo oyogera amazima ensaawa eyo oyinza n'okuba nga omukonjera musajja wattu nga oba obusungu tasobola kuba tawa abantu budde omumanyi bw'amasanyalaze yagamba boosi wo nga yaganona boosi wange akazindaalo nkakuddiza oyo yagamumma mubigambo byakayogera nawuliddemu nga alinga anenya Bobi Wine nti sente afuna nnyingi nnyo ebweru naye alinga atalina kyakoze tolowooza nti nno ebyamakatisi byalina senga abyogera Bobi Wine basobola omumma obuyambi okuva ebweru abufuna obuyambi okuva kwana omanyi bino ebintu kati tubiwabudde twatuuka omanyi tuli ku kyoto wano ku kyoto kubeera kulungamya nsonga twagala nnyo ebintu ebyobujulizi tetwagala kuwulira buwulizi nti Devicom bamuwa ssente twagala tulabe obujulizi nga mukulu Museveni ne gavumenti ye bwe twategeera nti Amerika ebadde bawa ssente z'ebisiyaga ne batulaga n'ebisiyaga engeri gye badde biyingizaamu ssente tukyanoonya accountability y'engeri gye badde bazisaasaanyaamu naye bakyagikoze eki bakyagitumye kati mu ngeri we efaanaganako weekyo nga tetunnazuula bujulizi buli written nga bulaga nti nno Kyagulanyi alina obuyambi bwafuna eri abantu opuliza bulungi saagala mbigendeko nnyo naye ate era waaba alina bwafuna nga bwe bwakozesa okujja abantu mu makomera bayamba abakubwa gavumenti ya President Museveni buli lunaku ate bulabika bubeera bwa mugaso okusinga obw'ebisiyaga ate betwagaana nga bufulumira mu buwumbi bw'ensimbi zezitali zaako kale saategera gavumenti ya Amerika ewa abantu esente z'ebisiyaga wandibiridde nanditeze nengula ki nengula nange ebisiyaga bwebeba twali kalenda awo yembo oyo omanyi abana baagala ssente teba yakama mwana osobola tutwale bakuye ebisiyaga nkwe milioni 2 nagamba mpa 10 nagamba nkota ne video sulwa tegeza gavumenti yakuno yakotogera abantu okufuna ssente emebeze waliwo scandals z'ebisiyaga nenkola video nga ngamba omusumba omu gwe bali balumiriza okulya ebisiyaga n'omulala eyali alumiriza nembagamba poliisi webanga tewulira ne gavumenti ya Uganda ngenda giyambako nze ngende mba reporting bonna ku poliisi bajje beerumirize fulufiga yankubira essimu gwe mbozi ogera kunyona nti tumwogerako ffe naŋŋamba igwe tozannya ku kintu ekyo kyoyogeddeko va ku musumba bujingo yegwe yali adifendinga kuba nagamba ngenda kuwaabira alumiriza negwe balumiriza poliisi esobole okufuna attention kati ensonga weziti eziri so crucial nga simanyi nti zibadde zirina obuvujjirizi bwezikolaki bwezifuna naye ku nsonga ya MC Cats nze ndowooza ko MC Cats alina obudde butono n'ebizibu bingi obudde bw'alina butono ku bizibu byakolaki by'alina obudde otegeeza ki
MC Cats. MC Cats ayina obudde butono ku bizibu byakola ki? Byayina. Obudde obwerabirira. Ayagala buyangu. Ompuliriza bulungi. Nze ndowooza concentrating ku kwerabirira. Kubanga ayina n'abaana abato. Alabika bulungi. Ayina gwe yalese uwo. Alabika bulungi. Anaweza kwesigenda kuwasa kati n'amanya njagala. Kati yerabirire kale. Yerabirire kale abike bulungi. Ave mu kubambagatana n'ebyatagenda kufunamu. Kubanga ndayira nti luno olutalo tasobola kulufunamu, tasobola na kuluwangula. Anti agenda luyitawa. Ani ali yayimiridde mu Bobi Wine n'awangula. Alien. Aliwa. Yagwa. Agule miliyoni emu n'emitwalo 10. Ate bundi bujo. Kati. Anti. Kati. Ate sagala olete Alien sagala mwogerako. Oyo champion. Mwogerako. Teriyo muntu yali ayimiridde mu Bobi Wine. Nasigala wa? Nasigala waggulu. Eyasooka okugwa Alien skin. Tokyogera nako. Ekyamusuula. Kumanyira kulinnya mu katebe. Kano mekono na pano naye gwe kyomanya bakyamwogera kesawa. Gwamulese erinnya. Just olese erinnya effu. Etasaana kwogerwako. Kati ne gundi ono MC ajja ku wamukola ku nikani mwafuna bizibu. Ate ekirala mwe kunikani naliyo mwafuna bizibu. Ate ekyokubiri mwalimu abayimbi 14 naye wakusiikasiika afuuse nga katogo. Era omuteeka mu bayimbi abaleeta mulamu aleeta tudde ku mulamu. Muto wange Jemba yesize eki. Ganda arumbira. Oyo ayagala kunekera ebizibu. Atekamu ekijinji. Tudde ku mulamu. Sitagenda kulangula luno lwansonga 2. Nti ekisooka alinnye mu kateebe. Ekyokubiri alumbye omuntu atwerwanirira. Ayina abamulwanirira. Ate abayina obudde. Kuba Kyagulanyi tasobola kuddayo kuwa statement, tasobola kukola statement neji koyo mwana. Naye ze baakakola abamulwanirira mpitirivu obungi. So olutalo tasobola kuluwangula. Nze mbadde nsaba yeetondere eggwanga okujanga amaasagana n'ebigambo. Ekyokubiri akuuma ebyama mu Buganda tukuuma emmizi. Nze nange nyina ebyama bya koko nfa nabyo. Oli mutuufu. Ola bannange olaba okuuma ebyama bya Serugoti oyo Sonjogo. Akazindalo kako koko. Mbalamusiza abasebo ne bannyabo amanya n'eddoboozi Koko Promotions. Koko Lusonjogo. Owa Fangoni. Promoter wa Fangoni namba emu. Bwe kyomanya yo mufiirako. Olere wakuba emiggo. Nsigala mu gatata yongera. Kasana laba Fangoni nga atagamba abantu bajja. Tudde ku mulamu asiro olwekyo. Naye omutima gwo mulungi. Kuba tukoze n'abayimbi bangi n'otabafunamu mu music industry. Naye nga tulina kye tubafunyemu. Kituufu. Naye ono just mukwano gwaffe tumumanaginga na mumanaginga. Naye n'obeera ng'omufunamu ka ssente. Mukukola ebivulu. N'okuba ng'ayagaliza n'oba omunnyonnyodde. Ekyo ky'amakulu. Eyo sagala gendayo. Sagala gendayo eyo. So ku nsonga ya Katisi gye njagala okuddako. Nze nno munansonyiwa. Nina ensonga nga 3. Nze njagala ogamba mukulu Katisi. Mukulu Katamba ensonga esooka. Emyaka 10 wobanga ebintu byogenda okutugamba nga toyina katambi ke watereka totunyumize emboozi. Ate awo tunyumize emboozi zazisigaze. Yawandiika ebbaluwa. Oba kitegeera azisigaze. Ekyokubiri anti uliriza teri ayinza muwagira kubanga nze Bobi Wine sigamba nti muwolereza. Naye okusinza ku bintu Katisi byayogedde ng'olaba nti ayogera ng'alina kyanoonya. Naye osobola kulowoozaamu ebintu bibiri. Either omusajja ono anoonya comeback tumwogereko. Atali muyimbi comeback. Oli musiru. Sebo Katisi alina kyali mu music industry. Ekikirize gana. Webale nnyo. N'okwogerako kino ekimwongerako. Essaawa zino ekintu kye tugenda mu kalulu. Mpuliriza. Essaawa zino tugenda mu kalulu. Essaawa zino tugenda mu kalulu. Omuntu yenna ng'asobola okukola ekintu ekyo n'alumbalumba n'akankangamu ku social media as'okuweebwa akasente. Nasigala ng'akola ebyo. Ekyokubiri nze bwe nalowoozezaamu anti ne batamuwa kyayagala neyekyanga. Ekyokubiri kye ndowoozaamu Katisi ekyama kyalina ekya Bobi Wine. Nze kye ndowoozaamu mu busiru bwange ne mu ntegeera yange. Nalowoozezza oba Katisi agenda tugamba nti twamenya ku omu
Kaije bya bulijjo. Ate gwe twamenya. Yali mulwadde neera byado natono mugeza yinzo banga yayambala. Kubanga yina Okategeera. Naye yayambala nalibwamu. Wana biseera bera promoting life guard. Okategeera nze namuza mu bintu kati sibyasobola okumenya ku Bobi Wine. Kiyinza banga kyamukyala. Nga bonna baalya kati nawooza tono kaalidde naye kandye. Ye naagwira mu kateebe kuba kirya kiyaye. Kyayina enveera. Kyambala enveera. Okategeera ate naddamu ebyo ng'awooza sima kati ye emboozi gyaga tunyumiza naye ffe tugimanyi otubanga ye gye tulowooza woze neebase n'endowooza neŋŋamba kati soono kubbanga ne mulabye kukikyayinza okuba nga amanyi ku Bobi Wine ekyandongo ate bw'oyogedde ekyo n'endowoozaamu webiseera ebyo nga bw'ogambye nti yali apromotinga life guard ne bakuba n'oluyimba lwe bayita mwekuume nakalabira okalaba bakakomezaawo bakomezaawo lwe yayimba ne Weatherman rest in peace uli ate Ivan mbo ate mu myaka egyo oliwo yakubira life guard mboba yali akagezeseza kugono naye ngaotegedde ensonga noonya kati si ensonga nebabeera mu music era ebyeriwe byali bibeerawo byali bya music mpuliriza jangu mpitireko wano ku TV yange n'ekyokubiri nyongera okutegeeza mukulu katisi eby'ennaku zino si byakutiisatiisa olina okwogera statement ng'olina n'obutambi obutulaga si byakugamba nti nja kujja enkya byavaawo awo nga tolina wadde nekiraga togenda tunyumiza mboozi kati katisi okimanyi newanyumya ebintu nga binyumya nga bituufu teri agenda biwa matu kuba nange sookera kumanya ennyumya nti gundi oyo yagira bwati naye nze mu ndowooza yange kyemmanya ebigatta katisi n'abayimbi b'e Uganda abasinga ndongo n'abakyala twamenya kwomu nakupromotingira oluyimba bwe ruti nze yakuleeta byebyokka siwulirangaho kirala Uncle David Martin yatugamba ebyama by'omukulu yali ayita ku speak na musangayo tetwabitwa Martin yatugamba muno yali ali ku speak apartment wali Bunala President Museveni nga ali mu market sajja avuka Martin nyini empozi za Martin naze kola ki naze kola ki baba sibuko yinga muduka mutumulire fembo President ali market naze kola ki natunyumiza bali bavuge mmotoka ne bawulira ekintu ekibakonye emabega mu mmotoka ekintu ekibakonye emabega bagenda okuva mu mbuga kabaka yabatome kuba kabaka olinaga bana no kale ne wali wasinga Martin okulimba mu ggwanga kati sawa ya leero Uganda tulina abantu miliyoni ndowooza nga 47 mwana mu 5 esawa ya leero wotunulira Bobi Wine alowoleza abantu mu Uganda miliyoni 47 zatunuulidde kati miliyoni 47 ezo jawo katisa omuntu omu kale ne famire ye osoko yo muteko ne famire ekoze eki kati wojjako omuntu omu katisa ne famire ye wagira opposition kuwagira si kikulu pale tuwagira opposition okuwagira si kikulu naye wojjako katisa omuntu omu tegeeza gomanyi nti Bobi Wine ayinza okukwata mingi katisa amwogerako taswa banga tamanyi kakimanyi ai ndowooza alaitaati talina kyatamanyi tokidda namu nkugambye mu bantu Bobi Wine byalowooza talowooza kati sikumwogerako takirowooza tadabulira kukyogera kati mbwahalubonga yajja n'amugamba waisa nti buna akwogerako banaye kamba nnyonnyole omuntu yenna nga ali mu mbeera ya industry yaffe eno nga bw'ogiraba aba ayagala okumanya kiki ekigenda bw'ogenda ku Twitter eyo emboozi trending ompuliriza oŋŋambula nti tagimanyi kati agimanyi wemala okutrendinga Bobi Wine kankuza ekibuuzo anko Okyogamba bwongo obwo Bobi Wine asolinga ati essimu ye nalaba MC kali sigali kwogera nasala nga akyamulaba nga lwaki kati ye muntu kati Bobi Wine ye muntu ajasinza okwagala ebyonoonese edda nali mmanyiza nange ye muntu ajasinza okwagala ebyonoonese n'adda ku birala edda nali ndowooza nti omuntu okuba n'omutwe nga munene era aba ati ate tovoola awo tetugenze wa weekangira awo nga era omutwe tegutegeera abalabi baffe musobola opima emitwe gino ne mulipimako omunene n'omutono mugiteke mu comment section yawo ogwange n'ogugwo muweine emitwe gino otegedde bulungi olina omutwe omunene kuba zisokedde linnya ly'ekkoko ngange nali mmanyi nti edda abantu okuba n'emitwe eminene baba bategeera so sigambye nti kkoko kati notala ye yali n'ekirala katisa alowooza
nti adiringa na Bobi Wine oli omukadde we banywanga bonna omwenge yavaawo dda kati kyekimusumbuwa ekyo era yamanyi nti Bobi Wine akyakulembera Firebase eri ekamwokya ye byalowooza kumba atono ali kavule kati ono ate aliyasekuka ali kavule ate kane kavule atayagala kuvaawo ayagala agende Entebbe agendere Nakasero ayagala kubeera nga yeewuba bw'ati wagenda wadda ali mutalo agenda eri ate basuula mu kitanda kye kimulumya omutwe omutonzi yateekeddwa okusalawo enteekateeka za Bobi Wine zesizimanyi naye nga ye Bobi Wine kusaye kuyayagala olino wa Piero yi oyo wange ne bamusereko kamanyonyole mugenda kumpa waito nesi nze ndi musajja wa DP otwewakana didako mukere wavuddeyo mugundi wavuddeyo nze ngenda Katumba oye wagundi wampuga nze ndi wa Katumba oye motoka tukolota manya twagale mpuga adi mulimu mikono gyange nze nze kitufu wagira Katumba oye ewasereko Wolo no mwana ajja yani ono research leka David koma kwa Ivan ono wolo no mwana ajja ono wa university yani ni gugwani wolo mwana wa university yale so azoka ezimbe kuwagira uli president yali adda yabulya bwabaddeko katajja kuba president ngogamba bajja bazunga batyo ate ye mwana so muwagira oyo kwana mulabya ayina energetic age je mwagala nze je ndagala amazzi nyanje byo ndaba wekyamba David ko muwamba tubulire ekyamba amaliriza oyo omwana oyo David ko ojjukira nti wasire kwa yotudde wali nga ntudde wano nsereko mukwano gwange sike ngambye wasire ku kikati wali yotudde wali nga nze ntudde wano era siganye ne kugamba nsereko mukwano gwange ngomuntu batu wa soda ne grupu njirimu musikati mukwano gwaffe era nzibayizo yomubuza kwati besinga okuwa ekitiibwa mwagala nnyo nze wabula nvumirira bonna bali ku social media abamulangira obulwadde ekimukola kifu ekyo sikkanya nakyo ekikolwa ekikyamu ennyo nga naawe ojjajjamu njagala ojjoge musikati toyina byama nsonga bweti ne bweti negwe okugamba kati si mulwadde ekimusobola nawe nti ojja kulwala kituufu so nze oyinza n'ofuna omulekawo naye ng'enagamba kisobokera ddala ng'enagee mu ntandikwa Bobi Wine nga agenda okuwasa embaga ye mu Lutikko Namirembe baabuuza abalina ebyama kati nga wali mu Uganda yali muntu mukulu ng'ategeera bulungi ku lunaku olwo bwe baali baagala muntu yenna manyi kintu ku Bobi Wine ajja akyogere ate olaba mu kyaki bwe baba babuuza ebyama tebabuuza nti twali ekikomando n'ejjembo waliwo ne muganda waffe omulala naye twali ekikomando street number kati ebyo ebyama oba tosobola byogera tebabibuuza ebyo ebyo ebyama babuuza bya byama bikwatagana ku mukazi oba musajja nti oyinza okuba nga ono omukazi gwatwala omanyi nti nno baamugattako ebundi kyokka era Bobi Wine yabeera mu kuyimba ng'olaba nga connection ne Katisi era ntini kubanga Katisi ye kuva dda ali Abani waggulu ono ali loko wansi eno era mukwano gwa bebe okusinga olabanga era ekibagatta mpozi nga Katisi atugamba ku nsonga yeri gye njogedde nti Bobi Wine ono babbako enjaga obanga Katisi atugamba omunyi w'enjaga omuntu okuba oluyimba simawulire simanyi naye mumanyi fake ne kakirabu nze amazima gali saa kulumba Katisi muganda wange talinayo kyama kya Bobi Wine yadde neki naye ayina mboozi emboozi ne Bobi Wine gye bavudde nga Bobi Wine yazayimbamu ennyimba naye talinayo kyamala kitya ate kirungi ate MC Katsoya ayina emikwano naye n'abantu ba NBS bonna mikwano gye agenda ebyama abibuulira aba NBS n'essanyuka abatuuze bapresenta abannyonnyola ebeera headline ewaabwe ffeno batuleke Sandula akole kali akantu ayagadde kusooka kuwa warning agenda woningeko nze nabagambye ekintu kimu jemba omuntu yenna abawa warning aba ayagala mumukole ki
mumwogere awangudde tumwogeddeko bamuokyeyo babiguza gavumenti olaba nno gavumenti sobola awangudde tumwogeddeko ayina ekyama ekisobola ndabye ku TikTok nga bamukutte n'ensawo ng'agitwala mu State House eyegamba mulabe ku TikTok nga abaana bamukutte n'ensawo agenda akumbakumba paka mu State House naye ekyo kyakaza kiri kimu ebyamawaba nga agenda kutuwoninga buwonizi kuteeka nsi ku bunkenke nga atusonyiwe afe n'ebyamabyo oba si kyekyo atuuze bakola nabo abannyonnyole bo batunnyonnyole Nina ekintu kye mutamanyi. Omukulembeze yenna bw'aba anajja mu bufuzi. Be yalwana nabo mu nsiko bavaayo. Kati saabala bwa minisita. Omwaka yalwana Bobi Wine ayagala gwe. Bokimanyi olwo abaana baita akafaananyi ka Katsi ng'aliwo mu 1900. Akafaananyi mu 1900. Muganda wange ayambadde yunifoomu eyasamba mu 1900 gwe bakuzaala mwaka ki? Nze ndi wa 83. Oli wa 83 kati we basayininga endagaano. akafaananyi akatambula akafaananyi katambula ka 1900. Bambi Katsi bamuwayi yatandika omulimu ogwa entertainment nga muto nnyo. Yaliwo. Kankubulire Katsi ne waba yatandika muto. Ebintu ebyawoze. Katsi ali mu myaka 45 kudda waggulu. Which is okay. Tugende mu maaso. Ana ku 5. Kyokka bali mu 3 ali wano. Ali mu 5. Aguzi Ali wanamboze. Ate oyo kasaayogera. Siddamu. Beba nabatambuzanga zigundi. Kasonga zezo. Kati n'oyo ebiseera bya Katsi nga amaze okufuuka wamanyi n'oyo yaliwo. Katsi okufuuka serebu. Anti ono baba wange alumba wano. Bebano ababera nkuzaayi. Mupira basane wanyawo. Bozi wote yataya Katsi naye ate tusobola kuva